Okay, it's okay Adala. One, the Bizonto, Babikute. Bizonto have been arrested. They've arrested 3 members. The 4th member was not yet at work by the time of arrest. So in the morning, I spoke to their manager himself. So he told me the story. This is the story. Bazze kumacha, sawanga biri, nga show etandise. Yawe gye bakola kumacha Binsanga wano. That is Omulagirira Ndawusi and some members of the Bizonto. Then bamaze okujja Kizonto ekyokusatu kibadde tekinaje. Ekyokusatu bakute Saabazonto ne bakwata Kazonto akato ne bakwata ne Gold Kimatono. Gotumanyi obulungi oyo muzeeyi oyo munene abeera azinaazina alina n'ekiwalaata be bakute. Oli omulala Zonto ate okuintroducing ebintu byabe ye tebamukutadde na bakwaravinga kuki ku station. Then later mpisiza okota mnenjogako n'Omulagirira Ndawusi. But remember, same time Ndawusi abeera ku show. Nabo kati bagenze mu break, police neyingira Radio Simba ne bajjayo abantu abo ne babatwala. Omusango gubavunaanwa tetunabakutegera, but ntegeddeko bwe mbadde njogako ne bamanager baabwe ne manager baabwe nangamba mbuno balina okwereportinga ku police. Every Friday balina okwereportinga ku CID ekibuli. Ndowooza waliwo ebyatuukawo ne balekerawo okwereportinga, so police ebanonye. Yeah. Okusinziira ku information gyenna this time round tebadde drone tebadde ki babanonye mu patrol police. Yani babatwala ku CID. Wherever gye babatutisaga bagamba, but balina okwereportinga ku CID ekibuli almost every Friday. So ndowooza ekyo tebakikola era ndowooza kikimu kubaviiriddeko kubanga bakwatibwa olunaku olwaleero. Bizonto bye biriwa? Bizonto byakola ka video aka traininga. We all remember last year video ya training ya Bizonto nga bigamba nti nno simanyi basically byalimu engeri y'amadiini. So Bizonto ne be arrested. Video gye basembyeyo okukola yabadde ya Pastor Bujingo. Ekyo nakyo njagala mukitegeere. Bizonto byakoze video ya Pastor Bujingo nga bimuwa nga Bujingo bamukimanyi bulungi nti no week eno yonna abaana badde bamuwa east west central north south buli wamu nga Bujingo bamuba. Video zonna ezakoleddwa ya Bizonto yasinze otambula yafunye emitwalo ku Facebook. One of the pages bagipostinze nefuna emitwalo 56 560k views. Nga biwa Bujingo okufaako obufi Bujingo ani yakutuma biki ebintu ebifaananako bwe bityo. But then ne ku page yaabwe ku channel yaabwe ya YouTube naye yatambudde nnyo. So currently when I speak about it now mba kutegeeza ekigenda maaso bakwatiddwa enkya ya leero. Wenjogera saawa eyo according to my machine, my computer is 9:36. Zigenzo era saawa 2 nga police eri ku Radio Simba ng'enoonya Bizonto olunaku olwaleero. Till now tetumanyi. I speak for the entertainers. Njagamba tetumanyi because they are part of us. They are fellow journalists like me. The journalists like them. They work at Radio Simba, they work somewhere. So tuvayo tukola ki mbogerako because they are fellow journalists. So mbefanako bweti. Of course we expect the police to speak about it anytime from now. Era bajja kuba batunyonyola. Njagala kubuuza kwa Afande Nanga, Afande Nyango, njagala kubuuza kwa Afande Luko Wesigire n'abalala bekikwatako around Kampala Metropolitan because Kira Road egwa mu Kampala Metropolitan. So bajja kuba batunyonyola. Naye ng'ekiriwo Bizonto bikwatiddwa olunaku olwaleero.